obulamu ddala bwa nnyaanya. Laddiik Lokoli abadde yeetulira ku digina azannya takyawulira ne bw'omukoowoola erinnya. Yalekeddwa mu bwannamunigina yekka mugunnya. Naye kiki ekyasse Oulanyah? Ekyo ekyamumize nga ggoonya. Ani yakikoze ab'ekika banoonya? Nakati bakyali mu kwewuunaganya. Si byange abange temunnenya. Ekituufu kye sinnaba kumanya. Nze bitontome by'ebintuyanya. Mbu waliwo ate postmortem report beeri mu kutawaanya. Anti taata w'omugenzi yasonze mu beegazaanya. Nkiddamu si byange temuntawaanya. Nti mutabani wange yafudde butwa. Muzeeyi Lokoli envuuvuumu yaziwadde mafuta. Mbu tuleme kwebuuzanga bwe gwali ku ttitookero lutwa. Mawo ye yavvuunudde awatali kutya. Kati mwe abanjagala ku mpingu musibe ng'abasibe ebituttwa. Muzeeyi Lokoli mwandibanga gwe mutya. Mbu muzeeyi si musawo minisita bali omunsi amusirisa. Naye ate si mulalu nze abadde ateesa. Olaba abyogera alina ebbaasa. Awatali kutya oba leero anaakeesa. Kati byayogera byetaagisa kyanukulo nga ansa. Buli lw'obisuula ebbali ng'omutali nsa. N'omujuliza alipoota z'abasawo bakakensa. Omutima gutonnyolokoka musaayi n'amaziga nga bw'afeesa. Nsiibudde ntuusizza obubaka nga messenger. Ngenze kuwandiika kiraamo kuba nnengera ddenja. Nzuuno eri bakanywa musaayi mmwe abampenja. Naye naafa njogedde essanyu lino ery'omwoki wagonja. Ate ne bwontega kati ekikompola oba okunzisa amayinja. Ensi naawe tojja kugikungula. Nkujjukiza byakafeero omukunja.